Okay, thank you so much, guys, for loving me. My name again is Maurice Jordans Kawesa. Amanya gange nze Maurice Jordans Kawesa. Nga ndi nzaalo eri e Masaka. Akala Matendo oba district ya Matendo. Yambadde nina bibuuzo bingi nnyo ebijja gye ndi oba olyawo nga sinnafuna budde bugamba nti no kanziremu bafaani bange abamu muyita ku TikTok. TikTok yange abatagimanyi eri Maurice Jordans. Abamu birala biyita ku Facebook. Facebook abatagimanyi eri Maurice Kawesa. So gendayo of please follow me. Follow me. Waliwo ku gaye waliwo we nali nga mpita ayita mu comments ezo ku Facebook. Nengwa ku page y'omuntu ng'agamba please follow me. Amuddamu wansi n'amuddamu n'akomentinga n'agamba I follow you olaga wa tutubulire gy'olaga tukufollowing. You guys are so funny, eh? But of course you know what follow means. Please follow me. Njaga twala omukisa guno okutumirako ba house managers mwena abali Saudi Arabia, abali Jordan, abali Qatar. Mwena thank you so much. Ekintu kyomukola ky'amaanyi mwebali nnyo okubeera nga gye muli. Mwebali nnyo okwasaganya mirimu. Nga bwe nabagamba, most of the time it is not so easy for you to leave your own country and go abroad to look for money, yeah? Olw'ensonga nti no most of the time bw'oba ogenze abroad bintu bingi by'obolese waka. So bw'oba osazeewo n'ogamba nti no kangende noonye ekikumi, man, it is not easy. But if you do, respect and I love you so much. So abali Qatar, abali Jordan, abali Oman, abali Saudi Arabia, mwebali nnyo okubeera nga mukwasaganya, abali Dubai, thank you so much guys, eh? Ate era nintwala omukisa guno simanyi abali mu Oman oba kale abali mu Arab countries era nabo tugamba nti bali mu diaspora nga bano abali Canada, US, UK n'abali Jordan nabo bali mu diaspora. Mujja kunziramu akawo mu comment section tulabe mbulire ekituufu kyekiriwo oba kituufu nga nabo baba bali. Yeah, so thank you. Ebibuuzo ebimu ku bibuuzo abantu byadde bambuuza nti waliwo ekibuuzo kye nalabako njagenda nziramu ebibuuzo bitonotono obanga 10 obanga 5 naye nga mweyongera obiteeka mu comment section wano ate wenjo singira obiraba obungi, so mweyongera obiteekawo mbeere nga mbiraba. Oli yabuuza n'agamba nti no Maurice ozanya nnyo film, ozanya film nyingi ate film ze zisinga za love era n'agamba nti firimu za love ezo abantu b'ozanya nabo totuuka ekiseera n'ogwa nabo mu love ebyaddala. Ngenda kugamba ekintu kimu nti mu film industry oba film industry gulinga mulimu era kino ekibuuzo kankigatteko n'oli eyabuuza nti naye mmwe abazannya firimu temutuuka ne mweyagala ebyaddala. Kankyogerere wamu n'abayimbi kuba n'omuyimbi era omulaba nti asobola okukola vidiyo y'oluyimba n'akola ne vixen buli lwakikola n'akijjayo bulungi olugambo luyinza okutandika okutambula nti balabika beekola ki beeyagala, which is wrong. Kati nange kankubuuze, gwakola mu katale, gwali ewa Kiseka, gwe avuga taxi, gwatunda emmere, gwakola mu ofiisi yonna, kyogamba naawe mutuuka ekiseera ne mweyagala. Kati kanzire ku kyange, nze kyenja okugamba nti ffe tetutuuka kiseera ne tweyagala because this is a talent, yeah, of which a talent omuntu agijjayo okusinziira ku kyakola, okusinziira ku director kyamutendese. Bwe nzanya ekintu ekyo ne kivaayo bulungi, you guys mugenda kugamba gwe kyali gw'ozanya, and that's why you guys are telling me you good because nkola ekintu kyenkola n'ekikola bulungi. This is a profession. This is a profession. Nga bwokera ku makya n'osoma amafuta n'okuguka, nga bwokera ku makya n'oba ng'okuguse mu kusuubula obummonde, nange bwe nkeera ku makya n'enkuguka mu kuzanya film. Nti bano tutuuka ekiseera nga tubalaba nga basisita baffe
tutuuka ekiseera nga nabo batulaba nga ba brothers baabwe nti kye tukola it is out of that's why tukiyita acting. That's why tukiyita acting. Yeah? Nti muno mu acting oyambala ebigere by'omuntu omulala n'obituulamu. Oyambala ekigere ky'omuntu omulala kati nga bw'onoolaba nti nno omuntu asobola okuzannya nga musezi naye nga taserangako, n'azannya nga mulogo naye ng'ekyamazima talogangako, n'azannya nga faada ng'ali ku altar abuulira njiri, naye ng'ali ku altar abuulira enjiri n'oluusi n'okuba na musajja musiraamu oba mukyala musiraamu, naye olw'okuba kiri kitone nti asobola okyambala n'olabira ddala ng'olaba faada, n'olabira ddala ng'oli aseze ebyaddala ng'aseze nga musezi naye ng'ewaabwe tebaserangako tabangako musezi. Okitegeera? So kati kyekyo kye tuba tutegeeza mbu ne bwe kituuka ku love nkyambala bwambazi, director kyaba ŋŋambye okukola n'enkizannya n'enkijjayo n'okinyumirwa. Oba kitegeera? So mikwano bakwano bange ekyamazima tetutuuka kiko kiseera ne tweyagala, nedda. Tetutuukako kiseera ne tufunamu yadde ka feeling, no. Because yes, when you're acting okiteeka mu mutwe nti kyaddala because you want to make it real to you viewers. Yeah? But in your brain, deep inside your brain, you know it's not real. But just okyambala bwambazi. That is why you see that these things might be real. So, ekibuuzo kyo ndowooza nkizeemu mukwano, tetweyagala era tetutuukako kiseera ne tweyagala era tetutuukako kiseera ne twekwana. Tetusobola. Because let me tell you something. Lwaki tetwekwana? Nti njagala tuddeyoko mu ssomero nga tusoma. Bwe tuba tusoma nga tuli mu klasi y'emu, katugeze form 4, ffenna tuli mu form 4, n'ofuna ka girlfriend nga nako kali mu form 4, gwe ng'otula ku front desk, girlfriend wo oluusi atuloba mu middle desk oba back, though abawala baagala nnyo mu makatikati awo. Kati teacher ali mu kusomesa naye gwe obwongo bwo yes otunudde ku bibi booti, but your mind n'owulira eddoboozi lya girlfriend wo nga lireekaana n'okyuka booti n'otunulayo. Bw'otunulayo n'olaba Peter nga Peter yabadde amukutteko bamutaddeko omukono wano bw'ati oba ali mu kuzannya naye, osobola okuddamu n'oconcentrate nga n'osoma bulungi? Kyo kimu, tosobola. Kyakubiri, Peter otandika omuwalana kubanga akukwatira ku ki? Ku girlfriend wo. Okitegeera? Kati tukijje eyo tukizze mu film industry, tuli mu group y'emu, nze nina gwe nkwanye mu group eyo, tuli ba boyfriend girlfriend. Ntegeera bulungi? Bwe mba girlfriend boyfriend ne munnange katugeze Bruce oba Brian n'amukwana, ffenna tuli mu group y'emu, katugeze oba tuli mu group y'emu bagita katugezeeko productions, tuli mu katugezeeko productions, ne munnange n'amukwana, nange gwe nkwana, ne nkitegeera nti Brian akwana mukazi wange.
Brian yo ngenda munyigira era ngenda mufunako beef ey'amaanyi ng'ayita eno mpita eno lwaki akwana mukazi wange n'omuwala yennyini gwe mbadde njagala ngenda munyigira oba onfuna kati ntandika okufuna obujja ku fellow actors and actresses. Kati Brian gwe nnyigidde nti akwana mukazi wange kituuka ekiseera nannyini Katugezeeko Productions ampa role nga nina okuzannya ne Brian nga kyali wange nnyo nga wakukido nnyo nga kyali wange. Jjukira muyinako obusungu naye nninako obusungu kyokka batuwadde role nga tugenda kuzannya nga tuli bakyali nnyo. Golooza role eyo naavaayo bulungi? Tesobola. Kubanga gwe bampadde okuzannya naye nga kyali wange simwagala, muwalana bya mukazi. Oba onfuna eyo point emu lwaki tetweyagala. Point ey'okubiri, ono girlfriend wange gwe nnina, girlfriend gwe nnina, of course abaagalana bafunamu entalo each and every time, yeah? Banyiigagana. Kakati twanyize ne girlfriend wange oyo eby'obufumbo ebyewaka, eby'obufumbo onfuna, eby'obufumbo ebyewaka. Kakati tukomye tuzze mu film, bampadde okuzannya naye nga girlfriend wange nga tweyagala ebyaddala mu film. Naye jjukira nina obusungu ekiro ekyo twasuze tuyomba, oba yankutte n'akawala oba namukutte n'akalenzi. Kati olw'okuba mba nyina obusungu obwo ku mutwe nga naye alina obusungu obwo, oluusi yannyonnyodde nannyonnyola ne sibitegeera nenzija nga ffenna tuli banyiivu. Lolo y'okuba boyfriend girlfriend mu firimu bye tubazannyira binaabanyumira? Tebijja kunyuma because buli omu alina obusungu ku munne. Ontegeera? So those are one of the reasons as to why we are not allowed to couple in a group. We are not allowed to couple in a group, though tuli bantu bakulu. Okitegeera? Tuli bantu bakulu twesalirawo. Nyate nawe olina okusalawo ekikuli mbongo. Okitegeera? Olina osalawo ekinaakuyisaawo. Because tebagenda kukubeerako buli kadde ate ggwe lwaki oli nono. Tuli bantu bakulu. But you think twice before you act. You have to be a foreseer of yourself. You have to see through. You have to see through. You have to see what is coming. So that is why we don't couple up. We don't couple up. We don't couple up. In the movie industry, over in certain groups. Yeah. So I think I've answered your question. Very good. I thank you so much, guys, for watching my YouTube channel. And njagala munsindikire questions zammwe wansi awo ngenda kuba nga nziddamu. Yes, buli alina kibuuzo ky'obuuza, buli alina ekibuuzo ky'oyagala okumanya ku Maurice Jordans Kaweesa, just take mu comment section yawo wansi. Njagala kutumirako ku kyali wange bamuyita Shidi. Shidi, thank you so much okubeera nga ate gy'oli ng'okwasaganya ensonga buli nsonga ng'ogikwasaganya bulungi. Njagala kutumirako ku kyali wange bamuyita Smack ali US agayi mwana oli wakabi nnyo. Thank you so much okubeera nga ate nawe gy'oli ebali nnyo okwasaganya nsonga. Njagala kutumirako era ku kyali wange bamuyita Lian simanyi bulungi nsi gy'olimu but manyi oli abroad, but thank you so much nawe okubeera nga ate okwasaganya Maurice Fashions tukyali okubeera nga ate
nga tetubambaza engatto tubambaza ebikumba byonna ebyakabi. So nolwekyo ku 0763 855 400 jangu ku WhatsApp yange mbere nga nsobola okufunira engatto eyakabi. Ate nga very soon tugenda kuba nga tuyingizawo n'engoye nga tetutunda ngatto zokka wabula nga tetutaddewo Maurice Fashions nga weeri okubeera nga ekwambaza okuviira ddala ku mutwe, ku nkofiira, ku chain, ku ssaawa, ku t-shirt, ku mpale, ku boxer, ku kiteeteeyi, ku kapale, buli wonna nga tukwambaza mpaka wansi ku ngatto. So nolwekyo Maurice Fashions mwebale nnyo ddala kubeera nga mutuwagidde ebbanga ettono litumazeewo. You guys mutulaze support y'amaanyi. Thank you so much. Ate era mweyongere gwayagala okusuubula ngenda kukusaba nti nno gwayagala okusuubula naawe jangu ku Maurice Fashions ku 0763 855 400 naawe ngenda kukusaba nti nobeere nga naawe ate osobola okutweyungako mbeere nga nsobola okuwa ebyakabi. Bampita Maurice Jordans Kawesa nva Masaka, ndi munnamasaka omukuukutivu ddala oyita mu Lwera. Ffe twasoma Kalwera naye abantu munnaaye abantu bwe tubagamba nno twasoma Kalwera batandika kuseka bagamba kati Lwera mulimu ki? Lwera sebo okusoma Kalwera si kya mugaso, I mean si kya muzannyo. Naye nga kansube nti no muli bulungi ate era kansube nti no mwebale nnyo okubeera nga ate muwagidde filmu za Aromatic Entertainment. Ate saa zino tulinako customer care yatambula, tulinako syndicate naye atambula, tulinako the movies zaffe ezo eziri mu kutambula. So nolwekyo buli Aromatic Entertainment kyere yes mpoza atera mu ngeri yemu njaga kutumirako ku kyali wange bamuyita Brenda kansube nti no oli bulungi, njaga kutumirako ku kyali wange bamuyita Smack kansube oli bulungi. Maurice nawe oli German, kansube nawe oli Kiria wala. Bampita Maurice Jordans Kawesa. Until we meet next time, have a lovely evening. Bye bye. So guys, I'm waiting for your questions about me. Just write in the comment section boze kibuzo kyayagala okumbuuza, ate teweerabira ku subscribinga, ku likinga, ku commentinga. Just do all those things. Just in future, you never know. Any question, I'm ready to answer you because you're my fans and I like you and I have to work for you. Thank you so much. Until we meet next time.